babaswaziza nirabyo mulangira Ssuuna ngali eri awuluma mbumaze no weeks 3 nkunoonya je no mwagazaaki mbunayimba oluyimba simanya lwe mwanyi mbunjagala ojagala bakuweeki kulimba lwe mwanyi luyimba lutekewo Lord Fred Sebatta yayimba oluyimba lw'enkumbi terimba si wanti waliyo muyimbi asobola okuyimba oluyimba olubeating olwa Sebatta oyo Gravity ayina kukubibwa miggo mumukwate mukikowe mukisoseke emito amichi emizingonyo ngamusezi mukikwate mukibatike mukisoseke emizingonyo omukulu akulukuta da agent ng'oluyimba lugenda kutebwa even before the releasing of the song yabudde agamba nti Gravity oli kwonoona jenna eno kituufu niye kigambo bwamala n'akimala bwaki tekiwomula musiru akikola kagenderere olikola kagenderere oluyimba olwo production yalwo lwatandika oteekibwa kazo producer amanyikiddwa nga Vaspul era balutandika producer wo bamukola ebyekisi tugenda kukwata Gravity akwati winze ngenda guno omusango ye Gravity tugenda kuzozomba tukoye okuba n'abantu abasirusiru nga batunonera wagenda wele nemba naye pa kumujasa twalina wano omusajja nga musiyazi yalina musiyazi bamuyitanga Big Punisher nga zina ekimansulo Big Punisher nga buli kaseera asibibwa paka we yavaawo bamufumita matooke mabiga mu kabina n'afa n'agenda aga matooke nali mayiba gasonseka bonna abantu abali nuisance to the society bafumita amatooke mabiga Export TV to the world. Kale mukwano gwange webale okubanga otulaba nzo omwana soda ngobye bumale n'omunkuseere Julius Caesar lawyer w'abankuseere otya nno ndi wano muli mutya tuli eno mwatuleka eno twabasindika mu musango gwa Haji omusango gwa Haji buli kanaku mutwongerayo ba lawyers abangi temukyalina twataddewo ekyuka kati ng'ennaku z'omwezi 5 si yeyenca Haji mwatugamba leero inzano kangu omusajja omwaka agunzikidde asobola mpozi nga sigulimu Haji ncha watava mu komera otandise bya full figure oli full figure otandise bya full figure ate ng'oli presidential advisor ene webuuza kuba tulaba abalabi ba Export TV muli mutya manya nze Julius Caesar Kyabbeeyi omunkuseere kyekyo kyennyini tubatumiddeko mwenna abali mu nsi z'ebunaayira abatulaba niye muganda wange bamuyita Gertrude yali eyo naye abaako mukulukulu akyali mu Gulevy mpe connection Gulevy mwali abakazi Kyabbeeyi nga nze linnya lyange kulya nti Kyabbeeyi n'abakazi Kyabbeeyi mpitawo tutandise n'omukyala amanyikiddwa ye lwaki tutandika n'omukyala oyo katandike n'oluyimba lw'omwaka olwateereddwa omukulu amanyikiddwa Gerson Wabbuyo oluyimba olwo title ogenda kunyamba ogyogere nedda baaba abo nze nakugamba Gravity musiru ekyo kyo wakyerabira Gravity is not a musician ekyo nakigamba Gravity is a porn artist masquerading as a musician okategedde bigambo bye bimu obyogera n'embireka neno tokubya kati n'owakana Gravity is not a musician kiki bayita okuyimba kyeki andi kati olaba when you say that is not a musician okuyimba omuyimbi ya kasoyimba ne kubako ebivuga sound omuteketeeke you a musician he is a porn artist masquerading as a musician gwetunulira ennyimba ze zikwata ku bitundu bya kyama okitegeera no yatadde baluyita bati sisola na blog na kigambo soda nakiyogera wano tuli mu central okitegeera wano bigambo emu atusola byogera mpozi ng'oli musiru nga Gravity is a fool is an idiot Gravity okuva lwafirwa maama wo oyongedde kusirola busiru wazindoze yimuntu ekayeke lyagambako oba gayimbwa nnyo Gravity embwa is a dog omwana yagambye olaali atuwa omulanyi nataliiwo naye kati olaali atuwa omulamu nga maama we waali Gravity gy'emyaka oba okyakola ebyo oli musiru kati maama we ke yavudde agenda bba wemula paka wulira wano ebigambo bitayisika mu kamwa tulina omusajja bamuyita Honorable Kamana Weesonge okitegeera naye nga ku CBS bamusoma ngoba yali minister mu government naye nga eryakamana tebalyogera ku CBS nga bagamba minister Weesonge olwo n'omusambi w'omupiira wa Switzerland bamuyita Embolo Bril Embolo okitegeera kati erinnya ab'oku CBS basobola lyogera nga boogerera omupiira tuwa Gravity nedda kikigasowa nakiisa omusambi nemba commentator shot number 7 asambira mu Switzerland Jedani Shakiri aguwadde ng'ambuuka waawo aguwadde bamuyita Bril agwadde Bril number 7 kadi nga just making a fan out of his name naye nga erinnya tebalyogedde nti Embolo nenga ge manyage genda okebere
omusajja shati number 7 owa Switzerland okisegeera kati olwokuba nti mu society yaffe ebigambo ebimu bitegeeza kirala ne communication yebandala kati kaso kitegeera nti abantu bajja kukipasivinga bulala okireka tokyogera kati this idiot Gravity ajja obusirusiru bwe n'obwewaabwe n'abuleeta wano babadde abantu bano babadde balungi nnyo nti bamuwerukaminze okitegeera n'akolerawo ne kasente oba wasobola okuyimba gali agayimba gafuufufu ensi neekukkiriza n'obeerawo togufuula ate muze nti ojja kugiranga mu tayimu eyo mu ange yakuwemulanga bwemuzi bantu kati gwe abaana abo nga batandika kuyimba nti omuki oweggulu naye kye nategedde Gravity ayimba ebintu bino nammwe mubyagala lwaki of recently Gravity yavuddeyo n'ate oluyimba lwa Katonda teri yalwogeddeko no one appreciated ate temwalutambuzizza temwina kye mwayogedde ne lufa kati atadde ze mwagala mubuukuula edda ennyimba ez'amakulu zo teziba nnyo namu tezitambulira kuwalaala naddala ennyimba za Katonda tezina kuba muwalala era omuntu ajja kulunoonya alwetaaga luwulire ng'ali mu kaseera aka depression yeetaaga okulyoyebwa omwoyo era alunoonya n'aluwuliriza ezo tezibaako vibe nti sima za kinyumu okigera oluyimba ne lubaawo kati banasajja ayimba soul music terabeerawo mu buli kaseera bakujajjatta bujajjassi ennyimba ze zibaawo abazinoonya bazinoonya ne baziwuliriza okigera tukimanyi yalufulumya weeruli era wembeera mu kaseera kange neetaaga kwogerako ne mwoyo ennyimba oziwuliriza oyinza oteekamu olwa Gravity olwa Katonda yes naye tojja kubeera nga otandike kwonoona generation eno edda abayimbi balinanga obukulembeze bwabwe nzijukirawo mu biseera mu myaka gya 90 awo Sebatta yeriko nga yakulira ku bayimbi Mwami Lord Fred Sebatta okitegeera nga wabawo omuyimbi asiiwuusa empisa ngera akakiiko kamukolako okitegeera bagabanga n'ebibonerezo bwe ne baku blacklistinga okitegeera ne katulina wano gituge mugamba tulina federation ekola mulimu ya Mwami Edirisa webanga talent n'omulimu gwe mufunyeemu gwe mukoleredde kuba kati Kenzo simuli ankonga awemula olimba lwemmanyi Kenzo yayimba olubye nnyo yali sumbuusa ate nga nalwe olaba nti package yalo yali nga nungi yasabika okitegeera simuli yankonga awemula kati Mr Kenzo where are you ali mu copyright yes kati copyright webanga mugigobako etuuseewa okitegeera nalabye nga deggulu babagubye temudda mugenda ggulu wakiwagidde anti kati banodde bwe bakola ensobi ababadde nga babatwala eggulu okitegeera bayagala bafuula basabiriza nga basabiriza bo kati nabo bagenzi olaba nga tekikyali sustainable tebasobola babaswazizza nalabye omulangira Ssuuna ng'ali eri awuluma mbumaze no weeks 3 nkunoonya je n'omwagaza ki mbunayimba oluyimba simanya lwe mwanyi ojagala bakuwa eki kulimba lwe mwanyi luyimba oluteekewo Lord Fred Sebatta yayimba oluyimba lw'enkumbi terimba sikiwa nti waliyo omuyimbi asobola okuyimba oluyimba olubeating olwa Sebatta talina kye yasaba yimba gwe omulimu gwe gwa kusomesa ggwanga okitegeera tolina luyimba lwa bulimi lwogenda kuleeta lubeatinga luyimba lwa Mwami Sebatta teruliyo naye temuli aho ng'asaba munayimba oluyimba olukuliza abantu okulima leka limitinga creativity yaffe ssebo teruliiwo kati nogamba nti waliwo alimba ennyimba za Christmas ajjewe zaffire mwe mwakikwatanga kikwate twakikwatanga kikwate aliwo aziyimba muziyimbe Mary's born child abo bayimba ezaabwe okitegeera ababone embayimba ezaabwe wane Uganda ndowooza yayimba oluyimba oluligezaako ku makinga era ye Bobi Wine alaani abantu bakimanyi okitegeera ani yes Chameleone alina oluyimba lwa Christmas olumanyi luyimbe nkusiba ssente luyimbe Bani? Mbone bugemba ni luyimbe abasajja bagezezzaako oluyimba lwa Bobi Wine lw'otusibako Christmas y'omwaka guno tata njagala kugirya naawe okitegeera bayimbi naye teryagenda ku makinga bomba terajja ku makinga fire ennyimba ze za Christmas waliwo ebintu ng'oli yasetinga standard nga kyekikomo yatekawo akaguwa yakamalayo nga yekasobola okudda n'akajjawo ne Gravity aliteekawo akaguwa ku buseegu oyo Gravity alina kukubibwa miggo mumukwate mukikowe mukisonseke emiki emiziŋŋoonyo namusezi mukikwate mukibatike mukisonseke emiziŋŋoonyo omukulu akulukuta da agent ng'oluyimba lugenda kuteebwa even before the releasing of the song yabuddewo n'agamba nti Gravity oli kwonoona jenna eno kituufu
bagenda gimanyiranga nti Ruga Flow yakuwemula ne babuuza naye gwe olina abaana kati nze abantu abakwasi b'empisa bali wa mu kino ekintu naye ekigambo bwamala n'akimala bwaki tekiwemula musiru akikola kagenderere olikola kagenderere oluyimba olwo production yalwo lwatandika oteekibwateekibwa kazo producer amanyikiddwa nga Vasipul era balutandika producer wo bamukola ebyekisi tugenda kukwata omuwandiisi bangambye bamuyita yawandiise oluyimba olwo Gravity si yaluwandiise bamuyita Jimmy T bamuyita erinnya nalyerabidde ali awo yaluwandikire wa producer verse then Gravity n'agamba byonna temubijjaamu mubimpe creation y'ekidongo ne bagitwale wa Bawa ne baluvoicingire wa Bawa era Bawa n'amastaringa oli data gwe bajje wa verse yazo kiva mulimu studio ya Bawa ne Vasipul Vasi tugenda bakwata manyi kati bino ebintu omutagezaako kukabinga bino bitunga bikyali mukyasobola society mugenda gire maza wano waliwo omusawo mukyala bamitanga Panado w'abasajja oyo yakwasa producer Didi ku mulembe gwa Father Lokodo singa baabireka ne bagenda we batyo oli ajja n'akuba ebintu bye ku kamera naye byaddala senga tunatuze mu reality kankuwagire kubamu akafaananyi nga Panado w'abakyala bamuleka n'atuuka muno omulembe nga singa bamuleka n'atuuka wano wano wetuli singa kiri kitya senga ayita bwereere okitegeera kati noono Gravity tulina okusetingawo president nti kati bantu baleme kuddamu kweserwaza kuyimba ani ayinza ozisetinga tulina kukwata Gravity ntumuteekako amateeka amakakali n'abeerayo ani ayinza omukwata nze ngenda mukwata nze ngenda mukwata Gravity ogenda mukwata ya kumusango ki gwe nyini kuwemula nsi ng'abatuuze banyumira oluyimba yadde yakaluta saawa zineeno nakomye olukebera nga lwakamala 12 hours nga lulina 400 challenges tekitegeeza nti olwokuba lulina challenges over views no challenges videos ezikoze challenge ku TikTok kati olaba kizibu okusanga bia taliiko nsowera views okitegeera ozijukiza waliwo omuyaaya era munoonya simanyi wabe tugenda mujja omuyaaya ali ku YouTube bamubuuza mugamba alien skin talina maanyi nenga yayaniriziddwa abantu bangi nnyo agugaba maanyi nekibagamba mbu n'omufunga bamuzika abeerako abantu bangi nnyo webale nnyo kituufu era kitegeeza nti omufu w'amaanyi kati gwe okungamba nti lulina views nyingi sima lwafunye views 3,000 lulina views olumba lweyo oweggulu buli muntu yadde ayala kulaba biki byebagamba bye bayimba naye vidiyo yo teri obusiini nnyo video bagikoze bulungi ate kati gana amateeka omuntu bamukwatira mu bintu bibiri audio visual audio asobola okuba nga mufu agamateeka gali mu nsi ki Uganda weegali mugenda kakasa nti ebintu ebibulako mu bitwala bya Lubalaato ensi mwagire mazza amateeka weegali mugenda musuubi oba buli omuvaane mubyogera mumwongera traffic na bintu bye ku trendinga kuba kati oluyimba lwe lutrendinga eriyo n'abamanyi oluyimba nga tebaluwulirangako nga bamanyi tayito gyogere eyo luyimba oweggulu ate tayito weggulu tumanyi omusale wone tosobola kwogera tayito eyo okimanyi bulungi oli musumba gwe gwe nkyaziza obyogereko ndi musumba gwe yampa obusumba kati otandise n'okwegaana Katonda nkubire musumba loni ambulire tayito musumba yamanyi ne tayito y'oluyimba olw'obuseegu musumba amanyi kino koma endongo bagambanga endongo si eyonoona woba watondebwa gwe watondebwa oli musiru Gravity Pazo yagamba bayimba ebyobulimi temubiwulira mwagala byandi mujesi kyemwagala nti mwagala shortcut to life nze siba nkigamba abantu there is no shortcut to life mukwano wange yaŋŋamba there is always shortcut to life nemubuuza jimpe bagenda mu banko B sente omulamuzi agenda kukwata bakusabe semanya bero ya milioni 3 dengo bye milioni 5 that is shortcut to life nemugamba tekiri yeda shortcut to life can cut you short kati bano bagezaako kwagala kufuna shortcut to life nti bayimbe ebyobusiru kalina byo yoliro pazo ngali yali Kasese atadde abantu ku stage yabadde Kasese kamuli yagambye Kasese ali musanyu nga bali wali abantu bali mu kwelipira wali ku stage kuba nga musanyu welipira tuli mu kulwanyisa sirimu twadde munaku za sirimu omunkusero musirusiru ali mu promotinga bikolwa bireeta abantu kwegatta nga tebokebeza na kwekebeza dde okwambala obupiira kusigira
industry ekula industry batekula bino ebintu byata industry ya Jamaica bali mwalimu ebyekiso babitanga pasa okitegeera babitanga pasa ebyo byonna nabasirusiru bibakola okwepiica ne bayimba ebyekisiru nga bagenda ku beach semanya biki ne babeera ku beach bagenze kwedikinira ku beach nga bakwata video babitanga pasa twabitunda nno nga China video nga China omanye ebintu ze myaka gyo ntandiso gibuusabuusa nedda kati industry yasooka nefuna mu kigoye wezinge e Jamaica neddamu ne ba uprooting bonna abasibamu ne babafumita mu makomera nefuna abayimbi abapya generation empya abategeera kati obalaba Jamaica yeddamu netira musically Kyenza nafe tuyinza oterera nga ba Gravity. Bano hina batta busi na Gravity kutta mutte. Yes. Omuntu ngoye w'amaanyi mu ggwanga musobola mu mentalinga n'akyuka fan base yabo. Kuba Gravity omu ku bantu abalina abawagizi ku ground. Kati tukyetaaga tembu kumukyusa. Gravity alina okukyusa abantu. Y'omu ku bantu oli muntu ekyo alabibwako. Alabiru oshegeera oli example eri abalala ina abakoberezi mu combating yali mu kuonona awabya abantu yalina kuttibwa awabya alina kuttibwa kati jubira ina abamukirizamu abamugoberera leo luyimba title yokekanga oshegeera oyo kati alina kujibwawo bamusibe tusobola kubeera ngo promotinga bya kisiru buli saawa katugenda mu bululu eno kati season ndala tuenda byavuza na realist o preaching unit abantu baleme kutingana kwa hivyo tugenda wazibu tulina abawagizi bakyagulanyi tulina abawagizi ba generali waffe tulina abawagizi ba Museveni okitegeera awaliwo entale ezikuliyetingiddwawo n'obubondo abana beevuma okitegeera mubagatte mugambe nti obululu bannaye ebyobufuzi bya bufuzi tebutwawula bano bamaze emyaka emeka mukomera ne kati twetaaga babudabuda bakomewo tukuba gayimba ate gakisiru gono n'abaana kati music nze nabagamba waliwo kati omunkusera asobola okugamba mbu abaana mwe mubagano biwulira tetukyalina nnyo limiting ku ngeri gye tusobola kulimitinga abaana baffe ku music ngeri gye abatuukako okitegeera byakolanga dda nga TV ntono okitegeera nga tewali social media okitegeera bintu byalinga bingi nga ne radio ogilimitinga omwana okugiwuliriza naye kati music abantu ngeri gye bamukonsumingamu yanjawulo ate eri mu bintu bingi nitogera kusobola controllinga mwana aleme kulya kiyimba kya Gravity ekyobusiru okitegeera kijja kuba kizibu kati tulina ku eliminatinga bana abapromotinga music ow'ekisiru ne batta generation yaffe empya y'abaana abajja Gravity akwatiwe nze ngenda guno omusango ye Gravity tugenda kuzoozomba tukoye okuba n'abantu abasirusiru nga batunonera wagenda wele nemba naye pa kumujasa twalina wano omusajja nga musiyazi yalina musiyazi bamuyitanga Big Punisher nga zina ekimansuro Big Punisher nga buli kaseera asibibwa paka we yavaawo bamufumita matooke mabiga mu kabina n'afa n'agenda aga matooke nali mayiba gasonseka bonna abantu abali nuisance to the society bafumita amatooke mabiga Big Punisher atamanya ku Big Punisher bali munaba bamitanga amanda sebamanyi bantu abo sebamanyi bazinanga bimanso nabakwata abana babendi abato ne bayingize bimanso ne bayingizo bwa malaya abana ne balwala endwadde okitegeera society yekola mu mulimu ne bamukwata ebyo bimanyi niyo omusumbe yabulidde ku gundi egundi boto bamanyi yabulidde ku ki yabulidde ki ku lunaku lwa sirimu musumba ki oyo tumanye ebintu bingi naye se buli kimu tukimanyi mumanya bya kisi I know so many things but I don't know everything kati ebintu bingi bibaawo nesibiwa buli attention kale Gerson Wabuyu ate wuyo namulekwa ate twagalira ddala okufuuka mulekwa tolina kufuuka kimpemempeme abantu bangi tebalina bazadde tebalina bamaama kati ogenda kuba nga oyona bwonoonyi bantu kyolwa okuba gwe oli mulekwa n'abaffe baafa nate tufuuka basiru okitegeera tulina abaana kati gwe ekisege kirina n'omukazi gwe kyawasa alina omukyala n'abaana tosobola kuba nga oyimba ebyowawasa omukazi famire yange nzagibeezaawo n'ab'ekika kyange ffenna kati baafa baggwawo kibola bakola ebyo maama yafa tata yafa naye okuwa omulala yatandika dda Gravity nga nabo weebali maama bulijjo waali kajweyina Jeni omukyala omugenzi bulijjo waali naye leero kye bagenda obakola nkoko baana Gravity tugenda mwekolerako society kati amateeka gaba tegasobola kukola ku society ejja kukolako okitegeera temugenda kubeera ngawo nga industry mujujjuza mu biyimba bya kisiru
Kyokka bibika ennyimba ez'amakulu. Abaana we bali abayimba music omulungi. Okitegeera. Nga baani? We bali am voice we bali acidic vocals. Abaana we bali abato. Kati ino generation y'abakyagula nnyo tukimanyi yagenda. Tekyaliwo. Tulina generation y'abalien skin. Alien skin we bali naye tebayimba music ategerekeka. Okitegeera yadde nabo basirusiru. Bawe ne our father who are Azogenda mukomera katukubezi. Okitegeera. Omwana tetujja kukkiriza nsi kuggwawo. Nsi kuggwawo kiba kikyamu nnyo. Kati yalowooza olw'okuba kati luli ku YouTube afuna traffic eno YouTube emusasule views. Ne radio mujazi kuba mu. Teriyo esobola kuba biyimba. Teriyo. Mu Uganda muno radio esobola kuba weggulu. Teriyo. Tewali. Kyobola kye kinagenda kati music engeri gyatambulamu ndala. Tetujja kukontrolinga abaana balemezi ulya ku radio naye gino emikutu kwayitira tesobola gikontrolinga ate abaana babikozesa. Oluyimba ludduka nasembe oluku. Abaana kati ku masomero bakkiriza amasimu. Okitegeera. Ekitaliwo ku luli ku mirembe gyaffe nti ng'ogoba n'essimu ku ssomero nga bagikwata ne bagiwamba n'okugoba ku ssomero ne bakugoba nga n'essimu bagitutte. Kati amasomero gagamba abazadde omwana alina okuba n'essimu. Simanya waaka alina omukola balina okukola research biki. Ebyo mukimanyi kati amasomero agasinga abaana baba n'amasimu. Kati ojja kugezaako controllinga ne bannange mu lunaku lumu lulina 56K. Jibeera emitwalo 5. Tulina kutema eno mpuute eno. Fulumya ebiyimba ebyekisiru. Mugitereka amagulu mugitwale mu kkomera ebeera eyo. Olwakatonda luli mwezi mulamba olina just emitwalo 15. Naye luneno luli mu lunaku lumu. Kati abo emitwalo 15 sebantu. Kinaye nti ebintu bya Katonda. N'olwamu. Omuntu Katonda bamujjukira balina ebizibu. Mwana kikoze ya Rabbi. Kyoba omanya. Ya Rabbi ya Rasulullah gravita. Temwena kutukunamiranga muntu we mulenga buli kaseera. Gravita agenda kukoba ku luno ze nkubuulira. Katusuubire nti wanaavaamu eyinza okwepikaapika. Ate nali neepiseeko. Kale sibula Gravita agenda kukoma ku luno. Oluyimba ki? Luno lwennyini lw'ekisirusiru lwe. Luyimba ki? Olwo lwennyini gwe nga tolwogera. Nze gweyagala ssebo nyazaala wange. N'ekyo ekigambo kiggwayo omunyongo. Oweggulu. Gundi. Siibula. Toba siibudde. Abalayiba expo. Mugenda mu kooti kubbinkana. Kyabeeyi versus Wabbuyu. Kale ffe tubalinze oba naakuyiwa. Abo nabagamba mbasobola. Obasobola toba mu nju yo. Kale mbasobola ate kati wano ndi mu nju. Bajje mbasobola. Kale mikwano gyaffe ffe katugulinde omusango guugwo. Tulabe omunkuseere gy'anaggwera ne Wabbuyu ku musango gw'okumansa entungo. Mubeere bulungi, Mukama abatukuumire. Export TV to the world.